basi omukyalo oyo gwe bayita Cinderella Ssanyu Cindy abadde ali mu nteekateeka kuba ate nga pulezidenti wa UMA ne kati ensonga zonna nga bwe zitambudde mubadde muwulira nti tugenda kulonda abayimbi ne bateekamu ssente zaabwe okulonda olw'ensonga ezitamanyikiddwa omukyalo olunaku olwajjo yasobodde okuba ate nga yeewaŋŋamya mu ntebe ya UMA pulezidenti n'agamba ye pulezidenti wa UMA era ne woofiisi n'ebisumuzo ne babimukwasa awo ne bwenkubuuliza ggwe awuliriza olowooza omukyalo nno Cindy ki kye yeesiga okuba ate nga azze n'agamba nti yeddizza obuyinza mu UMA yatuusiza press conference olunaku olwajjo n'ategeeza nti ye ne Fiona Mugero amasannyalaze wamu mwanamuzi bamuyita Justin Bass waliwo n'abalala ne bagamba nti abapoliisi bondi okuli ba Sophie Gombya kina Silver Kyagulanyi Alima Namakula abo bonna babagobye mu nteekateeka eyo kati abakulu bano bo bategeezezza Cindy yategeezza nti ayagala okuba ate nga ayambako abayimbi ebibadde bitatambula bulungi bisobole okuba ate nga bitereera oyinza okwebuuza nyinza okugamba nze mu mbeera eno Cindy ayinza okuba ayinako amaanyi ag'enjawulo kiki order from above nga Cindy oyinza okuba nga akadde kano yeyinza okuba ate ng'ekola awo nobeera otegeeza nti abayimbi abasinga bamalidde akadde ng'abagamba balina okulonda kumbe nga kiguumaaza Cindy wuuno akakasa nti ye pulezidenti abasinga mumanye nga Cindy oba Cindy Biebe the king herself naye wano ntuddewo nga pulezidenti owa UMA ndimusanyufu nnyo okubalaba njagala neeyongera okwebaza abamemba aba UMA bafaani abali eyo ne ba stakeholder ba artist abali abawagira ekintu kino ekya music mu Uganda industry ebadde n'ebizibu bingi nnyo naye kusinga kwebaza mukama nti covid-19 yetwamuvuddemu netudda ku chapter eddako kati nga UMA twagala kufokasinga mu bintu ebitukwatako as a sector nga recovery okuba tutukomyewo tujja mu industry ekya covid kya affecting aba artist bangi nnyo lockdown yabakola bubi nakati so twagala kufokasinga ku ekyo ekya market expansion ne sente z'abayimbi nga royalty ye bwategeeza Cindy bwategeeza mu nteekateeka eyo agamba ayagala kuyambako abayimbi mu ebyo nebitagenda bulungi bwe tuba tetwerabidde omukyalo nno Cindy omwezi oguwedde omukulu bamuyita Kingisa yavaayo n'ategeeza nti ayagala ye pulezidenti wa UMA abakulira okulonda baavaayo mangu ddala omukulu gwe bayita Jeff yavaayo n'agamba nti Kingisa ayina okukomya okweyita pulezidenti wulira mbiwuliddeko eya King Saha okugamba nti agenda kwerayiza naye I think issue enkulu Cindy kikyasazeewo ekikulu ekiriwo ndowooza pressure yeeyongedde abayimbi bakooye okulinda bayita mu bingi nga bakampaininga bakandidate bayita bateekamu ssente zaabwe nnyingi kati obugumiikiriza bulinganga obuvuddewo so King Saha aba avuddeyo n'asalawo ekyo well si kirungi okugoberera amateeka g'okulonda tosobola kwerayiza nga toyiseemu ate nga electoral committee oba commission si ekulangiridde naye ensonga eriwo nganze gyendaba nti ye ng'omuntu y'omu ku example ku balala abalinga abakooye okugumiikiriza ensonga eyaliwo nti minisita yatusuubiza agenda tuddira alete ensimbi zituyamba okumaliriza okulonda kuno kiringa nga ekiruddewo kiwulidde yoyo nno omukulu gwe bayita Jeff yabadde akulira ebyokulonda era nga bannaffe bagiyita National Cultural Forum bebadde batwalaganya ensonga zino okuyambako UMA okutambuza ebyayo ne UNCC bebadde babitambuza kati bannaffe omukyala Cindy yagamba mwali mu mateeka oyinza okwebuuza ate lwaki yali yeesimbawo kitegeeza waliwo amuli emabega teyina kufa kubanga tulinze elections UMA enosigala ng'erunninga the office needs to be open era leero kyovala tubayise okubabuulira okulanga nti UMA offices ziri open ba artist bakomewo nga bulijjo bwe tubadde until elections tetuwambye office kiri mu mateeka nti executive ya UMA erina okurunninga UMA until the next executive we taking it over ate tetunnatuukawo awo ogiwulidde ensonga eyo ye Cindy nno awo n'olabira nti balina kye babala bayinza okuba balina akasente ke babala mu nteekateeka eyo baganidde mu woofiisi Cindy yeddiza woofiisi za UMA bwe bamubuuzizaako ku nsonga zino mbu King Saha nga yeeyita naye pulezidenti wulira bw'agambye no according to the constitution yaffe according to UMA and our laws I'm still the president of UMA until you win an election tosobola kubeera president of UMA naye oli waddembe kweyita kyonna kyoyagala ekitegeeza naawe weeyita bweyisi kuba toli pulezidenti kati akadde kano Cindy omukulu King Saha olowooza agenda kukola atya
endowooza naye alina kuggulawo ofiisi asobole okuba ate nga ategeeza ku nsonga zonna. Abali mu kampu ya King Saha omukulu ono bamuyita omukunji atasera awakanyiza bino byonna ne yeewuunya abantu abatakyayina nsa. Ulira bampita omukunji atasera General Secretary Wuma. Ekintu ky'abakulu bano Fiina Mugerwa ne Cindy okwetwala ne bezza mu ofiisi kyongera okunyikiza kye nabagamba ogwasooka nti ensi yaggwamu ensa n'abantu betulabanga abakulu betuwa ebitiibwa abantu baggweramu ddala ak'obuntu. Naye olw'okuba ebigambo bino oluusi bwe mbibagamba abantu abamu bwe baba bagamba kyali enjaga emukubi etategeera naye nze mba nabirengera dda mbanga nabbi kubanga oba watuyita tujje twesimbewo ne ssente n'ozitujjako. Kale singa byali bya bwerere twandigambye ekyobwerere kiba bwe kiti ne tweddirayo mu ggeto zaffe ne tupowa. Kati akasente akangi ke baatujjako ke twajja mu babanda ne bakatuwa tugende tubakiikirire ababanda tugenda bagamba tuti nti ate abakulu badduse bazeeyo mu ofiisi batudde. Nze nalowoozaamu bwe nti nagamba Fiina Mugerwa ne Cindy nti we muba muwulira nti obulamu bwammwe survival yammwe yeewuma awatali wuma temukyalina kyemusobola kukola mu nsi temujja mu byakulonda. Temuleeta kulonda kwa katemba kwononera abantu budde teekawo kiguuma. Okiwulidde ensonga eyo omukulu bamuyita omukunja bw'ategeezezza. Akadde kano Cindy agamba ye pulezidenti w'abayimbi agambye ku nsonga z'abayimbi aba Nigeria wuma egenda kukola etya. Omukyala Cindy wajjidde mu ofiisi oyinza okwebuuza biki byakoledde abayimbi. Gwe nange oyinza obinoonya nga tobiraba. Agambye nti atandika corporate alabe nga abayimbi bafunamu ssente music waabwe akubwa ezikola tunes biki byonna yagambye watandikira ne ku nsonga y'aba Nigeria wuma erina kyeyinza okukola okukomya aba Nigeria. First of all njagala kwebaza bafaani ba Uganda nti no right now abaddewo shows nyingi nnyo eza Lugogo Cricket Oval naye n'abannayuganda abafunyemu. You understand the Ugandans who have done shows there have also gotten people, so I have to say nti no bafaani bagezezaako ffe ba artists aba Uganda tetwalibadde na buzibu aba Nigeria if you gave us the same love, same support in Uganda, because culture of Uganda is very, very open to, very welcoming. Government, refugees love this country because Ugandans accept new cultures. But in the same way, even music, we love new cultures. Another African, it's a good thing for them to come. Naye that same love, Uganda, so the mindset should be let's support our own more than we support all these other young artists. Oyo nno ye mukulembeze w'abayimbi gye buvuddeko waliwo ekivulu kya Azawi abakijjukira obulungi. Azawi yali ategese ekivulu kye Lugogo. Omukyalo ono akulira abayimbi gwe bagamba nti pulezidenti wa Wuma yalemayo yagaana okupostinga Azawi mbw alina concert. Ate omuyimbi gwe bayita Tiwa Savage yali azze mu ggwanga Uganda n'amupostinga. Oyinza okwebuuza ate pulezidenti anaakisobola ekintu kino. Aba police board babagobye banakina Alima Namakula Sophie Gombya gye buvuddeko bagamba nti yabba empapula ne beetwala ku poliisi ne Fiina Mugerwa. Wabula Ebya UMA tebitegereka. AGM egenda okusalawo ebintu ebimu ebiganye kati ng'ekya police board kubanga muze mukimanyi nti no mu constitution yaffe police board yalimu naye nga babadde tutambula nabo the last kuva UMA we yatandikira tuba tutambula ne police board ne mu members zetulina right now azikuba era still police board terimu. Kiwulidde police board tebalina kuba ate nga mweri. Bagambye nti mpozi general meeting egenda okuba ate ng'etuula bajja bakkiriza bakomewo nenga meeting we n'abeesazeewo mu nteekateeka eyo nenga omukyala gwe bayita Cindy abayimbi Wuma mubadde mwagala okulonda King Saha president wa Wuma. Kati Cindy King Saha kyalina okukola naye bw'aba alina abagoberezi naye akolewo ofiisi eyiye kuba tewayinza kubaayo kulonda. Abayimbi tewali ayinza bakulembera nga bo empalana n'enjawukana. Awo nno gwe bagamba nti oba mudidi gwe gubali awo. Soko ngambe kuzo 75 ku nsonga z'omukyala gwe bayita Cindy okwewaŋŋamya mu ntebe gwe kikyo oyinza okuba ate ng'ogatta mu nsonga ezo. Abayimbi b'eggwanga Uganda kikyo oyinza okuba ate ng'obagamba tudduke wano ndabe. Sebo, talk to me. Hello? Kale boss ali ono? Ese bagamba ti abeka kunyo. Sebo. Oyo Cindy alina kyabo. Okay. Okay. Awo nno wengambira nti bano bonna bali badde tebasaana kukulembera olw'ensonga nti akadde kano mu Uganda ayinza okulembera abayimbi kyetaaga omuyimbi nga
nga takyalina ntalo nga bw'oyinza okugamba Misa Semakula Maria Mondagire ne bano abayimbi bakyalinamu entalo biifu soka ogambe hallo Abana. se wangi Seka Joseph Nsinzidde no Kalisi. bagamba ti abantu b'ekkalisizo Bye Uganda webityo webiri. kale webale kuwuliriza z'ensonga ezo ez'abannaffe abayimbi ba Wuma. Omukulu Elias Lukwago yali looya w'omukulu King Saha yabuuza omutegesi wa oba akulira okulonda mu Wuma namutegeeza voters register mulimu abalonzi bameka abayimbi application gye mwali muleese egenda kukola etya ebyo byonna bwe byabalema kwe kuba ate nga baleeta mbu ate ssente zibuze awo nno Sindi yeziiza woofiisi awo wenkubuuliza olowooza temulimu mukono gw'amaanyi music bamuwambye oba Sindi music amuwambye naye ani amuli emabega